ababuterevu native performers bakaba kukutuusako entandikwa wano wenyini nkugaye tuba tukatandise Pafula Richard Walakira ye nannyini sinema omwoyo gw'ezzadde kugambe twolekedde ekitundu kyakubiri Vijeraji nga nze nkakuttemu okusobola okumanya wa gye bigenda okuggwera kati gwe yalaba ekitundu ekyasooka kugambe ekyo ekiseera kyennyini okujja okutandikira wano wenyini we katandikira Pafula Richard nannyini sinema Noscope Kalapos kugambe naye akomyewo Sonko Betty abazanyi baabasooka Pafula Richard Walakira Kalebu Godfrey Ndibalekera Tracy kugambe tuli ku kitundu ekyokubiri Magambo Grace Nakimbugwe Shakira ne kajja kabawandiikibwa Richard Pafula ngera ye director waako ogambye kati wano wenyini we twakoma ekitundu ekyasooka Jajja Nankandwa bwe yatabula ebintu ekimbe nga tekimuwalampa buto nekimugalika musabo ensi yonna akugambye yali eraba ne bano mikwano gye abaali bamuleeseeyo wakati mu mugamba nti alina kuba mumalirivu ng'era ajjudde okukkiriza mu kiseera kino yali takyasobola kubaako kintu kyasobola kwekolera okuggyako okuba nga agaŋŋalamye wano kakati njagala uli Jajja Nankandwa byababuuza nakambe akasindirizo kali mu nsonda takyalina kyasobola kwongerako wadde okuzza obulamu bwe mu kiseera kino nkakasa nga tewali kyosobola kulemwa Jajja bambi walikoze kyonna ekisoboka nolaba ngozza obulamu bw'engulu naye ojja munoonyezayo ku mbuga endala eno embuga esusse nto nnyo munnange tetusobola kuwakankula bintu binene biringa ebyo omulwadde omutwale beegayirira bayinza kumutwala mu ngeri ki era Jajja n'abakakasa oluvannyuma lw'akaseera akatono n'ebyo byasobola okutetenkanyaamu obutetenkanya agenda kudda engulu bakwate kuba bafulume embuga ye si kumuleetera bizibu kiki ekyali kitawaanya mwana muwala ono olaba Jajja Nankandwa alemererwa ajanjabira mu sonko ly'ekkovu mu kaseera kano kaali kaseera kannaku nnyo ng'era kajjudde ebirowoozo kugambye ekitundu kyakubiri wano wenyini nkugambye tuba twakitandise Vijeraji nga nze ndi ku microphone teweetaaga kutemya Jajja n'amukologamu awo n'amuyisako eddimbiri bwe tunaayimuka nadde engulu ne yeekaanya ng'era embeera ze za bulijjo bwe yalinga kiki mukwano Jajja n'atandika okubitandikira gye byava ebikutawaanya binene n'okusinga endowoozayo ke mube mu abatuddeawo mwena era kino kyenkugamba tambula ove mu ssabo lyange siina kintu kyonna kyensobola kuddamu kukwasaganya bambi Jajja waali tuyambye waliyambye okusinziira ku bwotegedde biki ebimusumbuwa Jajja ne yeekaanya omuntu yatwagire yagambye Jajja Nankandwa n'atukakasa nagato baatugambye nti wano tolemwa teri kyokola kyonna kyali kikuyise mu ngalo kazibe enkwawa osobola kikwasaganya Jajja tuyambe bambi naye sisobola kulya ku muntu wadde ekikulu Jajja newankubadde akola emirimu egy'enjawulo n'okuwonya abalwadde abalumbiddwa ebimbe ebizibu okusinga ne ku bino naye kino ekyoweewammwe sigenda kukisobola mwamuke embuga yange mutambule mugende byebyo nabagambye naye embuga endala mu bwogendako bannange ekimbe mukitwaleko ewalala sisobola kulyako wadde ekikulu n'ayongera obakakasa kubanga kaluba olwataano talubeetaagako kubanga talina kyasobola kubayamba ebizibu bijjanga ebyokusaaga
naye munange ogenda okulaba nga bifuukidde ddala ebizibu olunaku lutandika ng'endala kaakati omwana bwe yawamatuka mu ssabo bw'atyo ayolekera ewa taata biri mutetandise nno tekavudde kunyanjula kati tekatandise obwedda tetuli mu byakusaaga kati tetandika butandise njagala mumbuulire kaakati kiki lwaki ngenda ne musabo ne bangoba saba eryawa banaye gyetuva banange bangobye mu mbuga omukazi agambye sidda ngende enfiire ewaffe era nze kati sikyalina makulu ne maaso gamwe sirina kyendi nabikubawo yogera nawe lwaki otujjamu emitima kati tokyalina mugaso kunseba kugobye wa emikwano ginkulembedde ne twolekera ekigwa kiri kiruva okwaya oli talemwa naye mutalemwa jjajja nankandwa agambye mikwano gyange eki kakati jjajja nankandwa simusawo muganda ebintu binsaze ekigwo ebinkubawo kyabugazi jjajja nankandwa n'agamba mu kisuso ogw'obulamuzi tugende tweyongereyo ewalala banange taata n'abanga yasaziddwako akabiriti lwaki akugambirwa kati lwaki ogenze mu kigwa naye nga totugambye lwaki otankudde ebintu byotategeera kimanyi tuli basabi wano nze taata wondi nze mbuulira evanjiri wali kakati gogenda mu lutya musabo abasawo bano banakinansi simanyi jjajja nankandwa namunagani yasangibwa ku mutala kinawe basobola okwogera n'ebintu ebitaliwo n'ageza ebintu era oba okuba ayagala sente okimanyi nti kati asobola okwogera ebigambo ebitakwatagana omusawo agambe tayagala wadde 14 lwaki muwayiriza abasawo wamubeera nga namwe mulemedde okunyamba mulinde kunoonya mulambo bwe kiba nti n'okumuyamba n'ebiganya ekituufu kiri nti munoonye ku mulambo gwange taata ebyokusaaga bivuddewo omwana akyusiza ne mu njogera okusinziira ku kyategeddewo ekitonotono omusawo amukubye kaamaki yogera no tutegeere tutandikira ku ki talina kyagambye kyonna tagambye angobye bugobi maama bangobye kati sikyalina amakulu gye muli bwe muba nga temusobola kunyamba nga mamateeka ku nsi eno kale kangende ennonyeze kuba eddala kakaze katubwaka ne kafuluma bambi ne kafubutuka emisinde njagala wekanye tuli ku kitundu ekyokubiri omwoyo gw'ezzadde bambi bano baali bazadde be ne kateregenya nno ssebo wuyo gweyimirirawo mumutuyambeko abeeyo mutayizawo wuyaja taata nateeka mulungu awo nakakwata ndeka nawe ndeka taata mudeko banfanfe jovia nze taata we yakutonda nakuteeka mu nsi eno bwenkugamba ekintu lwaki tompuliriza kati bw'ova mubazadde bo wa gyoyinza okulagira gyosobola okufuukira ow'amakulu fe tusobola okufuula ekyo ky'oli mwana waffe fe twakuzaala lwaki towuliriza taatawo omanyi obulumi bwe nayita mwana gw'emyezi 9 nga nkuleeta ku nsi eno n'ovaamu ebigambo ebifaanaganawo ebityo ng'obigamba nze maama ne taatawo oyagala kunzitanga kiki kyoyagala mbeere gamba nze gweoyagala nve mulamu bw'ensi eno nze mundeke wulira kyokka byayogera nze omwana naafu muleke naalongo omwana muleke agende bw'aba nga kyasazeewo muleke tuddeyo tugende eka naalongo mpitako tugende eka agenze muleke agende muleke bagamba azaala ebiki byakiwongerera tukoze ogwaffe bw'aba aganyi mwesonyiwe Jovia alina ebizibu bingi Richard ogiro kyamwesonyiwamu ebizibu bya Jovia ne bwoleta tulera tobimalaawo obusobozi bw'olina n'amaanyi g'olina nkakasa nti waliso se noddako emabbali eno firimu n'ogiraba bulabi ompulira nga mwagala ekibanga buzibu bwatuuseeko nange nsobola okubwanga nga ne tubuyitamu babiri Try to understand me also. I love Jovia. Mwagala with all my heart. I don't know. Ntegeera. Nno giroddamu ebyo. Mbu you love Jovia. Nkitegeera. Naye oba olina okyayagala obulamu. Ebintu ebisinga obungi mugyeewo okusaaga.
gwe bwoba owulira nti oyagala bwagazi Jovia nga kye kigambo ekyosobola okwogera mu kiseera kino, nze ngamba wali tunulidde ekyobulamu bwe n'ensonga lwaki akwewala. Kakati mukazi watu bwadduka akaseera, jjukira nti yalina bambi ebimutawaanya bw'atyo n'afuna waawummulirako mu kaseera kano wano. Ekimaani holo ekyali kijja amazzi mu nnyumba, Busaidi awo n'abaako waawummulira. Yalabira ddala nga tewali muntu yenna asobodde kumubeererawo. Mu buzibu buno bw'ayitamu n'abazadde tebanyambye, tewali muntu yenna asobola kunnyamba. Kati mu kiseera kino ndagewa. Yalabanga okubeera obwomu kye kyetaagisa kubanga aleme kutawaanya bantu. Lwaki yenze? Yayina etuviiri twe. Ekiseera kyafuukira ddala eky'obulabe gyali. Ensi n'emufuukira ekizibu. N'alabira ddala nga tasanye kubeera maaso ga muntu yenna. N'ayiya kikyalina okuzzaako, yafuuka ensolo. Mwana muwala entunula n'ekyuka mu bwato n'ayolekera Saidi. Kakati njagala wekkaanya ne tuddako Saidi eri abazadde. Abadde ki? N'ekyo ekituuse ku mwana ono lowooza. Njagala owulire. Abazadde bagamba ki? Taata n'atandika okujjukiramuuko. Yasaba ebbaluwa olunaku lwe baamuzaala lwalinnya ku nsi eno, taata asobole okwekkaanya, asobole okumanya kiki. Kakati noono omukambwe musajja watu yali tapowanga. Newankubadde baamugambye nti amwesonyiwe, n'agamba osonga obulabo buno buyinza okubaako ke bukola, naye kuba akaloosa. N'atetenkanya ngeri ki gy'ayinza okuyingirawo. Jjukira nti wano we yali abeera Jovia. Musajja watu yagenda mu supamaketi n'amulondera obwo obusaanidde, osanga obunazza omutima gwe. Bw'aba alina kye yamukola, obubaka buno osanga bunaamuzza engulu. Tesaati nkyayina nnyo, kawoloosa ke yeekubye kakyayina nnyo, yeekebera mu ndabirwamu. Ezo n'endabirwamu bayinza n'okuba bakulaba mu ndeeri. Yeekubye akaloosa keeko ne galubindi n'azitereza atera anyumira omuntu. Osanga ennaku zino abadde amwambalira bubi bambi. Nno kyalowooza tamanyi kiki kiriwo mu bulamu bwe. Bw'atyo n'aguma n'akonkona Richard Pafula ag'obuzaale ng'ate ye kagiwandiika. Jjukira nti yakateekamu ne ssente, n'akonkona n'omulundi ogwokubiri. Naye nga tewali amunyega mu kiseera kino, kyaddaaki wavaayo aliyo. Nga nsanyusa okukulaba. Katonda nnyambye n'ensanga ggwe. Kati ero ne kiba ki? Omuntu wakugambanga nti gwe kati twogedde ebintu bingi. Nkakasa nti okujjako okuddingana ebintu bye twayogera emabega, naye mu kiseera kino sirina kipya kye ngenda kugamba. Byonzikirize. Bambi kyensaba kino gubeera omulundi gumu gwokka ogusemba. Nkusaba guno waakiri gubeera. Nsaba busabi ng'omuntu azze n'eggonjebwa. Kijja kuddamu Gugenda kuba omulundi ogusemba obulamu bwange okulinnya mu maka gano. Era wadde okusumbwa tekiriddamu. Bwata bukwase engugu eno ogimpeere omwagalwa wange. Kyokka kye nkusaba. Naye nga yalina ebigambo byakyayagala okwongerezaako. Ono yali ayagala kwata ngugu yeeyongera. Lindako. Nzikiriza just ngende mulabe kunze. Kale bw'ebanga chance weeri banzikirize mutunuleko obutunuzi. Mbimwekwasirize ntambule ngende. Kyekyo kyokka. Nzikiriza ekyo kyokka. Mu ngeri ya inapiisi we nyingire Yingira. nzikirizibwa okuyinga oba okikola kikole naawe olabye nzigaddewo nga ngenda. Amaloboozi gaali gakyuka naye nabakola ki abantu bano? Naye nga kwagala kwe kwali kumutawaanya mu kiseera kino bambi. Gwe nno nnyabo nze yitaawo. Najjamu engatto kalombolombo ka wano mu ggwanga. Biriwa. Mukazi watu naye yajja okulaba ebirabo bye bamuleetedde kubanga oli abadde akimugaye nti jangu okime ebirabo byo. N'atuula wano nga talina kyalaba wadde n'ekimu. Akati noono omusajja waffe abadde akyasirikiddeko wabweru n'ayingira. Jovia w'omukwano. Omulungi wange ne kamwekkaanya. Nzikirizibwa okutuulako mu ntebe.
ninga tekalina kigambo kyonna kye kamugamba okujjako okukozesa sayini era yagitegeera n'atuula. Jovia ndi musanyufu okuddamu okubeerako mu maaso go naawe era naye nkulaba ng'otunula nga bwe walinga okimanyi nti tokyuka mukwano okujjako okweyongera obweyongezi obulungi. Kaali kasiiga ebisige n'akatunulya yena n'atangaala nako ne kamwekkaanya naye ng'ekyomugamba tewali era bwe batyo baatunuuligana. Mbadde nsaba kumpa ku ngalo awo nno we wava kalunsambulira wa byonna senga osemberera omuwala ono n'ogenda diipu oba nziweeyo naye kituufu nako bambi kaali kamwagala ate nga n'omulenzi yali amwagala ku mulundi guno. Bekkaanya buli omu n'atandika okwekkaanya munne nga yoyo yennyini musajja watula nawaya enga ase oba nziweeyo nezise nazigjayo azirete nekaddamu kakazi katu nekawe nekaguma omulundi gwe nekamukwata mu ngalo ndaba ku kiba nange ansonyiye maama Jovia wange bulijjo kino kyekintu kyenoonya mu bulamu bwange. Yalaba ng'afunye chance etabanga nawe ate okubanga omukwano gwawe gugenda kuddamu gubeere mupya. Mukwano kyonna kye nali nakola byonna tubyerabire. Njagala tutandike bupya nga omuntu abadde tannakulabako era kitwale nti nange tondabangako ngenda kukola buli kimu kyonna ky'owulira ky'oyagala. Nja kuba omulungi nja kuba omuntu atuukiriza kubanga njagala obeere kumpi n'omutima gwange. Wansensera oli eri munda mpulira nga nzigwawo omutima guliko omuliro bubumbuzi wotaba ne bw'oba oli maaso gange mpulira nga gukuntuma mukwano. Ngera nenkuba obufaananyi neŋŋamba nti kati ono ke yampa obudde ate kyekiseera kye kimu n'agattaka abalala neera neŋŋuma neŋŋamba ne bwe tulibeera abantu 100 kale ndibeera ow'ekikumi mu omu. Musajja waffe yafuna chansi ku lunekwata kaviiri yalina obuyimba bwe. Ky'olina okumanya nti nkwagala siina bigambo bisinga ku ekyo okujjako naawe osobola okukitegeera ng'omuntu n'okifiiringa mu mutima gwo. Yatandika okifiiringa efferimu kugambe tuli ku kitundu kyakubiri omwoyo gw'ezzadde ekitundu tuli ku kyakubiri vigeraje nga nze ndi ku microphone nindi Pafula Richard Walakira yenna nnyini kuteekateeka kasinema kano njagala wekkaanye ne batandika lavuguledi lavuguledi zerenye. Agambye nti obudde osanga bunaatuuka buno bwennyini bwe budde obutuufu mukwano ate bulituuka ddi tuliwo babiri tewali muntu wakusatu. Njagala onzikiririzeemu. Musajja watu yatandika okupalapalanya ebigambo byonna awulira ayagala abyogere omulundi gumu yonna ebimulumidde ebbanga ery'emyezi 3 gye bamaze nga tebakwatagana kati omuwala n'ayimuka wakati mu busungu. Mukama Katonda wange kiki kye natuukako omuwala namukola ki? Waliwo ebintu Katonda byasobola okukweka mu bulamu bwo n'obanga ataagudde ddalu. Lwaki yamuleeta mu bulamu bwange bwe kibanga ddala kyakumbonyaabonya? Katonda kuno kubenga kwe kusalawo okwo ddala lwaki mbonaabona kakati buli omu alaba abonaabona kugambe ne wayita ennaku mwenda ye wiiki emu n'ennaku 2. Abaana bange wekasayo bulungi sigana kugamba ne kakasaayo ne baddamu ne boogera ku nsonga abaana bano gye wabatwala omugango oyo wali omutegeera bulungi. Bamaze ne bakwate kubo ne bagenda nga buli kimu akiwulidde nampita nangamba mbu yalina omuntu gw'amanyi asobola okuyamba abaana. Njagala owulire era wekkaanye nangamba ye asobola Sonko Betty ag'obuzaale. Omanyi mwana wange ensangi zino kati taata ono yalina ebigambo eby'ekintu ekikulu. Kituufu naye kyemmanyira maama tasobola kulagirira bano baana nabalagirira ebire owantu wakyamu okutuuka ku muntu omutuufu
kati bali basala entotto baagala bafuneyo omuganga oli kafulu manya abantu mbamu bakafulu waliwo bafuluku kati baagala bagende ku fuluku naye nangambe tuba tutuuse tutusa kubuuza ne tubula oba kale wetuba tubuuze ali eyo ebuziba wakunoonya bunoonya bagamba ne netiwaaka teriiyo mulinnya ensozi ne mukkirira eyo mu kiwonvu mu kikoja ali mu nsozi zeeyo omumanyi bulungi naye yasooka n'ayagala okumanya okukkiriza buli omu kwalina eri munne kati mugenda ddi era basalawo olunaku ddi lwe boolekera eri fuluku Jovia munaye ffe tulina kye tuyinza kusalawo kuba bazife bagenda okukolako Jovia byonna yagenda okubisalawo ng'omuntu nawe batakyagala era tetusobola kumukakakola kintu kyonna kyaba tayagadde kati aba ataasa bulamu kino kiri ku bulamu bwa muntu akati wazira ffe tuli mikwano bukwano mugerezane naye naye nga nammwe emikwano musobola okubaako ekyamaanyi kye mukola okwogera ne mukwano gwammwe okumusobozesa okumufuula ekyo kye mwagala okubeera abeere akaseera keetooloola ne bajja batugamba nti enkeera waalwo batulengeze kuba eryolekera eyo ekyalo mu nsokolo batugambye nti ali eyo wala eyo baabo boolekedde taata yakulembedde okumanya baatambula ne bayita ne ku kibala ne bayita ku nginya enkwajjo otandise bayita mu nkwajjo mbagambye mulekerawo kwenyo kati waliwo atasobola kugiyitako era omusanga yeemakula bwangi batiketama ekimu tekirobera baana kuzannya taata n'asooka amukalaatira ebigambo ebituuka eri gye bagenda nti lubaala embeera nga nembirookanya wano we tugenda si wakusaaga busaazi embeera yonna eddirira nga nzibu afazaali okufubutuka emisinde akayinja kali sina kayinja mukazi wattu ne batandika omufalaasira ebigambo etagwe kubanga kino bataasa bulamu bwe tugezeeko bambi tugezeeko omulundi ogusemba era bigenda beera nga yali si mukkiriza wadde akatono okusinziira ku kiriwo buli kaseera alaba aswala mu maaso g'abantu ndobereza ng'eyanyageemu tambula lumungu omutima ogukkiriza gy'olaga nti beba tebamala okukkiriziganya boolekera kugamba Vigerage ku MIC akati no jajja yali muzibu muuko ono jajja Kikondo ebintu yabyanguya nekimutuga jajja n'atoba nakyo n'akirembeka nja kulembeka omwana w'abandi muveeko weyitaani gwe atandika okuwanagana nakyo nekireeta obukambwe obw'ekitalo kyaleetamu awo ekizikiza ekya bulaka nekyagala okumubika feesi olimba tojja kumubika ono ojja muvaako va ku mwana w'abandi omwagazi aki ojja kumuta ku buyinza bwange jajja Kikondo n'atabuka n'alwanagana nabyo ojja kumuta okusinziira ku buyinza obwampeebwa wano nze nfugawo n'akifuuwira oluwa jajja nga ate mulala nnyo ono oyo mukazi afuuwa oluwa olowooza yeye nanyigako wali ku mita box katono taata ebyo yalaba tabirabanga jjukira nti ono kumbi twafukirira baluganda ono si mwana we nti yamuzaalira ddala wazira okugjako nti bukwano ne kitaawe mbamanyidde ddala beemanyi okuva mu buto bwabwe wange era kyekyamusituza omwana ono jjajja akyawukera n'okuwukera ku lutalo lwavaako bato yennyini kubanga ensonga zijulidde yaga bazadde be mpeweezezaako muweweeze olutalo olugenda kuddamu sinziggu oluliko n'okusigula emiti ng'abazadde bali wano abazadde tugenda baleeta tuyanga omwana tumulese tebategedde bannange jjajja walikoze ekisoboka kubanga ate kati bali eddiini ebaliko ekulukuta n'okulukuta eringa mubisi gwa njuki ekifo kino Vigerage singa nti nzala waneebanaja n'akabatema omwana waabwe zino buno bulamu bwa mwana waabwe mwana ono kitegeeza nze mbanga ataagira negula bwebuzi aloba mumpisaamu amaaso abeeko omwadduka bwe mutawe temukozesa emisinde saagala mutwalinya mmotoka Kola emikolo. nanga ani addwa Maria Maria oyinamu ku misinde
jajja agambye yayina kulinya wadde akabodaboda wadde okukozesa ekintambula yonna bafubutuka emisinde omwana ali mu mbeera duuka obagambe embeera y'omwana ataasulewo taakeesa mbagambe ntya nkwata ntyanze ekkubo nengenda mu maka g'abana mbabuulire buli kigenze maaso wano nga tuli musabo bali banaddiini ng'atooliye muvangirisiti mbagambe nti omwana mwe mulese eri musaba agudala omuvangirisiti nti omwana we ali wali agaŋŋalamye bamuzazise kintu bagambe bugambi naawe siri agudda just kubagamba bugambi nga tobabuulidde details bagambe mbadde mutambula mukubo nasirituka n'agwa naye banaye buli kimu kati mukituma nze lwaki mugamba nze buno tutasabula mu bwa mukwano gwammwe si mukwano gwammwe jajja nasakamwawo tebakimanyi nti kyoga tebajjangawo mubasinga mu ddiini tubasinga wulidde olwemu kyagambye nawe genda jajja n'abaako kabakoona akatini nti abo be muyita banaddiini mukakasa banaddiini tugenda kukola tutya kati jajja kikondo tukoze tutya kyemba mukola mugenda kweyambayamba musitula omulwadde oyo mumutwala eri mu mbuga gyengenda omukolera omulwadde bamutwale muwaadi endala intensive care wano bijulidde birimu emitendera intensive care gye bamulaza kati muwaadi ezo ez'abalwadde abali obubi enzibu kati azitowanyo tunamusitula tuyasitula naawe gira malaga girabu oti kasata omulinya ku nviiri ne basitula kintu kyabwe babimanyiira gira omukono ayinza okugirawo n'agumenyerawo manyi bagira ne balwanaawo mukazi wattu takyamanyi nakigenda mu maaso ku nsi kakati waliwo nono ne yalemera mulooko actually simanyi mark kikyenyeza kugamba sitomanyi bulamu mwendi ndyawo n'ebigambo byampeddeko nze nali sibeerangakawo ne ndowooza nti olunaku lusobola okukya nga siina kigambo kyenjogera simanyi kiki oba nabadde ki kuba ebigambo nyina bitono munange omwana omuwala oyo kyeyankola kyonna kyekiri mukama katonda yeyamundeeta ate era yawulira nga yayagala okukola okulwanyisaganya nange tubereme kubeera ffenna awaayiriza katonda gwe woba olaba njagala owulire mukwano gwe nkubuuza ojavya oyo bukyanga kintu ekyo kibaawo olituddeko naye nemwogera ku nsonga ezo bambi yamubuuza ensonga ng'ekituufu tatulangako naye kubaako nsonga za simbalaala ze bakubaganyako birowoozo several times ebiseera ebisinga obungi Jovia at least bwe ngenda wali Jovia nemukko naye nga njagala tubeeko ekintu kye tukkaanya Nice. yampa kyansi aneewala nangobaganyiziriza wala ansenza luti ampita mu nkwawa kale leero yampa kyansi ne tubaako bye twogeramu awo dina era mba sinatuuka ku nsonga n'afuutuka n'agira n'agenda si eri awo no naye mpulira ng'omutima gwange gwamenyeka kintu ekikyali mu mutwe gwa naye kisinga okutawanya obwongo bwe ninamu ekintu kyenga ninamuli neŋŋamba ninamu endowooza egamba yafuna musajja wa ssente oba nange ngende nzibe bubbi tukole lukwe lubba banka mbeeremu n'akasente mu nsawo ngiremu ggyeyo wadde wange onoonsonyiwa okubanga kale byendowooza si bye bituufu naye nga byonna mbirowooza lwa mukwano bw'oba wali obeddeko mu kwagala nti Jovia ayinza okubanga yakukyawa naye ng'ate otikinga nakikubawo ekigambo kyatayagalira ddeko ddala kuwulira ekikambaga tokyogera baako naye ebintu byamagezi ebyogerwa twogera ebintu byamakulu gomala gasasabuka osasabuka nga mizindaalo nsonga ndala nnyo 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 kuba kati siyazibadde ensonga ndala nnyo zetwogerako kanga oyogera n'omuntu mulala wali mugayo ebintu ebifaanaganako ng'ebyo endowooza naye kati nze that friend of hers endowooza yange ku mukwano gwe nnyina gy'ali sikakasa nti asobola okukera ku makyanandekawo mukyo ayinza kubanga oyo dina ng'ayina eitha abalenzi bamu kakati mbugina emikwano gy'aba nagyo giteekwa okuba nga gye ginjogerera ebigambo ebitakwatagana era ne gisalawo abeere ne bali abalala nze bwe nkirowooza buulira ekintu kino teweesiba ku dina kati katwere wabula akusaba ekintu ayina ensonga ze naye bambi ze yali ayongerezaako more time emikwano si gye gisalirawo omuntu asookereeruwo omuntu oyo mu bintu by'okwagala naye yennyini yaba yeesaliddewo ekitambula wabula gwe beera mukaka tukiwe bwitayimu nange nnyingire mu kunoonyerezaako nkuyambeko tulabe akyabadde asiri lwaki yeeyisa muneeyisa ng'eyo singa onookizuula nti takwetaaga newankubadde omwagala nnyo kite sisobola laavu musajja watu yalookinga laavu eri laavu nonono gwe baganye okulinnya emmotoka wadde akagaali nebweba pikipiki zino ziboda gaali
naye bwatyo bwatuuka wakati mu mwana kiki Jovia. bya Jovia kiki kyogala okugamba Jovia alumbiddwa kirwadde kika tubadde tutambula tuti Jovia sinzi tukakuba omutwe okujinja kirwadde kika akubye ugatwaje oyo ani amusindise kati omwana wange mwomulezi lwaki kati bwe mumuleetera obuzibu Jovia mulesi wa sife tumusindise tumulese bulese awo neŋŋamba kanzije ngamba abazadde kuba ndeseyo amujjanjaba omu nkola ntya kati era naali agadde tasaako taata agamba lwaki tebamusitule bamutwala mu ddwaliro Ayambadde amaso agamba munnange ekisoboka tukikoze yensonga lwaki mundaba ndi wano Saalongo. nammwe musobole okwongerezaako tugende tulaba omwana Saalongo omwana oyo mumundeetere wano lwaki temumuleeta nze mba mmuleeta taata kyesobola ayina ebintu byeyeewala ndowooza oli omwana wa alagira lwaki tebamulese bulesi wano okusinga omutwala mu ddwaliro nawe emyaka ogiraba myaka benka Jovia aguddeyo wansi bannange Amaaso- eddakiika bwe zisukkamu temuyambe okusinziira ku kyendabye nze ngamba bamu muyinza okuziika obuziisi Jovia maama yasalawo nga maama n'akwata taata ku mukono ne boolekera kati noono yeeyamye katwere yeeyamye okuyamba ku kyaliiwe sinira kyamaanyi kyegenda kuddamu kubeera tolina kyogenda kunyamba tolina kyogenda Richard agenda okulaba ng'ono amakulu temuli kuza okusunga ebibuzaabuuza bingi tuto naye ate ge mazima Kanalo. oba omuntu tasobola kuyamba nga kyakuyamba takitegedde kyalina kyonkweka nze nkulaba entunula umbuulira Tuyinza. buli kimu kyonna nkitegeera byonkweka temuli bikulabika ne ku maaso newankubadde otaddeko gaalubindi naye iramba nkulaba nsalewo nkugana kati ogenda kungasa akyalaavo Ambye. bwogamba nti ate laavu oli tulina okukyawagana we tukizula ate twagalana simanyi ate simanyi mbogaye tanjagala nga tulabamu ate mbu simanyi mbu muleke kwegammwe omuntu bwabe nga waliwo ekintu omuntu kyayogera ng'olabira ddala ate alinga ali mu lukwo olukujja mu nseeno Gerero. musajja tuna ebigambo amala googera teke kaliwa tuyagala kunyamba bireke tolufaayo Kwanze nja kubeera mu bulamu bw'eseeno katonda yasalawo nze nyingiza emipiira emipya kuba jjo weegiri twala eryo gyempira bw'agaana Yes. teweegayirira teekawo emaali endala izaawo ku ennago zibangayo ku akiba nga tuyingizaawo ziri eza sukulyu maama nabo ne babayisa mu kirime bwe batyo baboolekeze eno niba nenga tutambudde nnyo tutambulira mu nsiko mwabadde mulaga mwali mulima mayirungi nida taata yatuuseeyaaki ate kati eno ku mayirungi yabadde ayagalayo ky'omwana wange Kataasa obulamu bwa Jovia. bannange tusooke tutaasa obulamu ebi ansa zijja kufunika nga n'ebibuuzo bizze Ngine Jovia yadde akimayuki. mwabadde mwagalaki yatandika okulya mmira Kana akaseera asinga obbeetaagira. bannange Saalongo tugende. mumutunuleko omwana wamwe then mubuuze ebibuuzo ebisingako awo bwe batyo ne boolekera naye nga tebannamanya kifo ki kituufu mwali emikolo gigenda maaso n'ayita abeebule abeebweya bakazooba emisambwa amayembe ebiteega nga kwotadde n'egyakifaalu mwenna mwanguwe olutalo lwe bagendako tubugenda ku lutalo sinziggu bajajja mwena mwanguweeko muyambe aba waggulu ne wansi bakiwanuka bwamuyisaako bwalamiriza mwanguweeko abana ki baliwa bali wali baganya okuyingira bagambe bayingire naabwe ate kati ekyo kyetaagisa kunyonyola muntu taata nti kati engeri gye basembedde wali okumpi gwe banaawuliriza eno emikolo gigenda maaso kikkirizibwa okubanga mwe mutambula ate ngeno jajja babayita bwotomeregana nabo twazze nga tugenda kulaba mwana ate tekyolemedde wa tugende tulaba omwana embeera gya taata bannange kati gwe lwaki olemedde tugende gendagendayo okugenda tugendagenda naye mpulira omutima gunkuba mwami semwanga semwanga bonna bamwekangira ku lwakiino muganda wange bwe ebyo sookoleku ebyo bye mubuuza amakulu temuli tusooke tugende mulabe ku bulabi ku mwana wammwe n'ekigegendo kiki omusawo kyagamba Nga tujja ku- mulyoke mugire ansa tujja zifuna oluvannyuma kubanga agambye mbwe ensonga yonna yetololera ku mmwe buli kimu kyonna kakati kikwatagana nammwe Ate- mwe ababiri mwe mwamulemesa tugenda ajjanjaba omwana atereere omusawo no yabyasanguzizza dda muganda wange tobuuza owange sinze nabi batandikira jangu tugenda obibuuza omusawo yalina ansa zammwe ezisinga obungi Amba, maama n'atandika okukipiikingamu akatonotono muliiwo nje tugende nammwe mugire tuzanyira ku bulamu bwa mwana omusajja mukazi yamwadde obudde butono nnyo omwana nga ali mumbeera oyo omwana ali biki naye lwaki bazze eno ebyoto bikumwa
ebyoto ebyanakinyindwa bikumwa. Omwana ali wali, Jovia ali wali, emikolo gyatandise dda, firimu egenda maaso. Tuli ku kitundu kyakubiri. Mukire namwe muyingire. Jajja n'akologa. Tusanyuke baba. Akati taata ekyasinga omujja enviri ku mutwe kwe kulaba ng'atuuse mu kifo ky'abadde tasuubira nti omwana we gyali, naye ng'ali wali tosobola na kukikkiriza nti akyali mulamu. Mukimanyi bwemba temwebuzabuzizza omusawo yatandikira ku nsonga tewali kwetoloola. Ekikwatagana n'omwana mwe mubanga mukimanyi mwogere nti mumanyi, bwe mubanga temukimanyi neera mukyogerere wano tulabe kiki kye tuyinza okuzzaako. kati bwemba temukimanyi mukwate omwana omwe mumutwale. Bwe bakyegaana n'abalagira okwebagajja omwana nga bw'ali bakwate buulekere ekkubo eryabaleese. Tumanyi jajja. Taata takyogedde. Taata agambye bamanyi. Mu kitundu ekyasooka twalabako taata nga banoonya omusawo eyali yafa. Baali bamunoonyeza ki? Efirimu tutandise ogigattagatta. Evudde weetandikira kati tuli muyo yennyini. Kavudde ku nnyanjula ogambe kati kali ku ntandikwa. Emikolo gitandika mu butongole oluvannyuma lw'okukkiriza nti bamanyi ekitawanya omwana waabwe bulijjo, naye nga jjukira ayabeekubako n'ababuuza buli kibuuzo baagaana okwogera. Omusulo gw'ebikere ne bagufuka mu kabaketi. Maama leka nenengera kagunyooka. Omusulo ogw'ebikere nga kwotadde ogwa nawolovu bw'oguteeka mu baketi bw'ogujja mu kadomola gutandika okunyooka feremu. Neba mugenda kubuuka amazzi gano. Amazzi emirundi 3 aganyooka gatokotera wali ku ttaka. Bidde mazzi Bagenda kugabuuka nga boogerako ebigambo bino wamanga. Byonna ebitawanya omwana waffe emirundi emeka? bidde mu mazzi. Mugenda kikola emirundi 3 mu embiriiri awatali kuleka muno. Muwulidde bulungi? Saagala musobye eddagala ye jjajja okyogedde era tukiwulidde. Mugenda kikola enfunda 3. Jjajja owaladdu yasoose amazzi gibigizenga laddu awo bagabuuka bwe gatokota ne gatandika okubu amazzi ga ne gakanga amafuta. Maama bw'abuuka ate bamugambye akabika omulalu tekayina kubaamu. Bw'abuuka amazzi gali otuliro tuli tugira lwetu okubayo eri. Maama mugire mukwateeko munyweze mwangwirize bipapala birwanagana munda muli mu baketi. Nabagambye luno lutalo bato eno bato ngenda kukwata okuziwa biri ku mwana wamu. tugenda kati kutandika kufayita ate mumira okwemirira kuba mumwasobya bano bebalina okubeerawo senga bimala ne bitoloka. Kino nkibagamba nga nyimiridde maaso gammwe, tewali muntu yenna agenda kusomoka wano. Mwenna kawogo safari na muzigo bibadde ebyokusaaga nga tebitabuka. Taata amaaso ne gamudda ku ngulu, takyajjukira nti alina ne galubindi. Ese buno obupeeni bw'abasomesa bubeera mu nsawo. Omwana waffe byonna tubyokeza. Kati wali gwe basomesa Esatu. n'okubyokya nga tumaze obikwasaganya kigenda kuba kya mirundi 3. Mukitegedde mwe mwennyini mwe muba mukoleeza akabasa. Kikolebwe ku supiidi kubanga bwe tukoma okulwawo tuzanyira ku bulamu bwa mwana. N'abawa ebikola by'enkomamawanga. Enkomamawanga etegeeza ki? Enkomamawanga etegeeza ki? ebiri ku mwana waffe byonna tubyokeza. Naye twasobya balina okusipiikinga lawuda. Bajjajja balina okukkiriziganya ne bemwogera. Naye twasobya. Waliwo n'abeewuunya ku mabbali wali eno babadde ate tebabisuubira kubanga bulijjo bano beesamba ekintu. Saalongo olwafuwamu yalinga yiyeemu amafuta omuliro ne gwakira ku supiidi.
balagirwa okuyimuka bongereko amatabi g'amasansa amalala. Firimu eno kina Uganda okuva mu Laiwozi Movie Production emikolo nga gitandika amabatongole kati saasira maama abuuka talina wadde akabikka omulalu munda omuliro bwe guva eno bwe gumuyinga tufudde banono ne balabe maama nnyabo kaakati oluvannyuma lw'okubuuka omuliro emirundi babagambye 3 ebyokola ne bisooka birwanagana ng'ono omusawo bw'abisuula mu muliro guli ogwali gubumbujja ogw'ekitalo nga bwe bikuba kkerere maama enviiri zimuva ku mutwe naye nga takyalina tuntuyo twonna. Sheva afunye ya firi ya kaliro. Sheva ya maama ebadde ya kaliro wedda bwe kava wansi bwe kamukyoma dairekiti kaakati emiranga nga kwotadde ebiwoobe emutwoki mumukwate mumunyweze naye nga babagambye nti singa bimala n'ebifubutukira wano emisinde ne bibasimatukako ne bidduka amazima ga Katonda mugulu teri agenda kuva wano nga mulamu. Omusawo n'abanga aweddemu amaanyi tebibanga bimusinza amaanyi maama bayinza okuba baakufa tebabanga bagenda kufa kati bimuvuddeko birimu bimuvuddeko byonna naffe bituvuddeko jajja bibavuddeko naye musooke mulindeko okugenda kubanga ekikyali wano tetunakakasa oba biyidde okumala ennaku 3 nga temumusumbuwa kakkanya bulungi agenda kubeera mu lusirika oba mu kkoma agenda kutwala ennaku 3 n'ambiriira nga tamanyi kiddako mu nsi naye tayeetaaga wadde okusumbuwa tebamwa wadde akamere wadde tondo ly'otuzzi kiki ekyaddirira ne bakugamba nga wayiseewo ebbanga lya wiiki emu bwe batyo batulengeze sayidi bambi mukazi wattu yali yadde engulungu era yawona bulungi naye era yasaba taata ne maama we yeetaaga okumanya amazima ku nsonga ezibadde zimutambulirako kituufu mbadde mubimanyi nange ebintu bino bintambudde ebintu byendabye mu bbanga lino naye nga ne Sempape mu butuufu yali tabitegeera. Mwana wange n'obeera ng'oyita mu mbeera eyo bwetyo okumala ebbanga lino lyonna notatumukola tatugambako taata mwana wange kakkana yali atandika okunyonyola ensonga maama n'amukakkanya munange sirika ogenda kufuna amaka ofumbirwe ebintu byonna byobadde olowoozaako mu bulamu bwo mu kiseera kino biri mu mikono gyo ogenda kufuna omwami omulungi nze bisi bye njagala okumanya maama bwe kiba kya musajja mulina njagala kumanya kiri ku sayidi yammwe kiki kye mwakola okusobola okufuuka nga kyendi olwaleero kye njagala okumanya eyebuuziza mu bukakkamu mumuleke gye bakyamu oyo mwana ffe twamuzaala fumbirwa kitaawe ononga ndi maama n'atandika okubiva ku ntoto nti olunaku lwe yafumbirwa kitaawe era ne twagalana baayagala ne bitenkanika ninga twala ebbanga ddene akaseera ne keetooloola awatali bufumbo bulimu mwana sekere lwanze buli muntu yenna yatandika otufuula emboozi kubanga twalina buli kimu eky'obugagga naye ng'omwana yabula era neetuula ne munnange bwe twatuula ne kitaawo ono akuli mu maaso ge nnyo singa toliiwo mu kutetenkanya okw'amaanyi okulaba nga tufuna omwana y'ensonga lwaki wooli gendako ew'omusawo okumuzaala twagenda ew'omulaguzi era ne tukufuna n'atuwa eddagala wabula omusawo yatukomekkereza nnyo y'ensonga lwaki wooli n'atugamba bw'osusanga emyaka 18 naye senga oliba owezezza emyaka 18 egyesalirawo tuddangayo ne tumubuulira then n'atubuulira ki kye tulina okuzzaako naye olw'essanyu lye twalina mwana wange taata nti firimu egenda maaso naye maama yasaba ekisonyiwo naye maama yasaba ekisonyiwo naye naffe twali twagala zadde ekituufu kiri nti twali tukwetaaga obeerewo singa toliiwo senga twali tetukwetaaga era wandibadde toliiwo kubanga Katonda yali takutuwadde atandikadde okwagala abasajja abenjawulo taata n'aleetawo ebimudifendinga naye tikati nali simanyi nti ate kati ogiraba obulamu bwange ngambi taata nnyo nali simanyi nti najja bwe nti
lwaki temwampita najja lwambi mwana wange lwaki tukuyita erinnya erifaanaganako ng'eri nga tetwakikola wandibadde toliiwo ne bakirumiriza kunnyonnyodde senga twateesa tebaapalapalanya ne tugenda era baali babiri wakati mu kusalawo kwabwe ebyo amaka gano nga bw'otulaba tuli bannaddiini nnyo taata n'akiddamu ekyo twakikola mu mbeera ey'okusobola okufuna twakikola lwakwagala obeerewo examina bwenyumiriza mwana wange tusonyiwe wabirabbe toliiwo mukulu munnange mukazi wattu yawuliranga n'omutwe gumubobba kubanga embeera wooye mu nsi na bino bimuwulidde byonna byonna mutusonyiwe ate taata ne yeetondera buli abaddewo bantu abalala tebifuna era n'asaba bababeerera ab'ekisa obutabinyumya okugenda nga babayimba baana bange nga mu biseera bye babayimbira nga tebalina mwana kibeere nga kiri wakati waffe mwene mukwano gwammwe Dadi mbadde simanyi munso. akazi katukawulira ennaku ng'ekakutte naye ate ne keetondera taata kubanga kabadde tekakimanyangako nti maama ne taata balwana olutalo mwagala olutaali kaataasa sabe kye mwagala okusobola okumuteeka mu bulamu bw'ensi kunywaki mumbuli ebulizi kyemwetaaga nze taata nadda ku sayidi y'abagenyi abakoze ekisoboka n'okulwana olutalo okujja ku mwana waabwe ekintu basabe buli kye bawulira kye baagala ne bwenaaba nti namba bagenda kugisala byonna ngenda bibawa basaba buli taata kyasobola okutuusaako engalo nga kwotadde n'okubatekerawo omudigido bagenda kukuba pate amasanyu gakomawo mu maka gano mukulu munnange tuli ku kitundu kyakubiri era mu kaseera kano walabika nga tewakyali kibasumbuwa okujjako okuserebuleetinga nakugambye nti vigilage ekyakutuusako businema obulinga buno nkuyanja Laiwoz movie production bakabaka be batuleetera Fafula Richard Walakira ag'obuzaale nga wayise ennaku 3 tumulengera n'omwagalwa we ayolekedde obulamu bw'abadde takyafuna simanyi kumanya oba nnyinza kunnyonnyola ntya olugendo lw'empiseemu embeera gy'empiseemu musajja wattu ebigambo yalina bingi newankubadde byali bimuweddeko kifye natuuka at a certain point neŋŋamba obuni mwana tanjagala walayi nange bwentyo bwembadde bwembadde nga ojja bwenti nga mpulira bubi nga mpula omutima kola mpulira nze naafa nampulira njagala nsuluke nkuwe aga bwentyo nywese nenga sisobola bwembadde ngeyo buli omu yatandika okulombojera munne obulumi n'ennaku mwabadde ayitira obadde ng'ojja wendi nga ngamba oba neeweyo nkuwehaaga naye nga nteebereza ki ekigenda okuddirira ekituufu n'entya n'enkwegobako naye tekitegeeza nti mbadde nga sikwagala kakazi katube kaali kabimulombojera naye ate nga noona alina ensonga ze kubanga ekituufu kiri nti senga sibugumiikiriza bwange nakwagala nnyo ebigambo bye babadde baŋŋamba ekituufu kiri nti singa twayawukana dda omukwano gwabwe gwali gumaze okuddawo mu kiseera kino naye nga firimu ekyagendera ddala firimu egendera ddala maaso eno katugenda kuzaako ki naye nga kati ne bwasalawo nti kale bulaka kirikiriya kati wakyali buzibu bino ebyokumweweeta byonna bibadde tebikyaliwo nga wamukwatirako oli kasumaali n'afuuka kasumaali nga biri bisemberwa oyagala ki oyagala kolaki bimutwala talinnya kusaako feesa nako we are happy takyayagala kumulaba nga munakuwavu mpulira nga njagala ndabe essanyu ly okuva na leero paka olunaku lwe tuliva mu bulamu bw'ensi eno ekintu ekindikola naye nange simanyi kwekyala mukazi wattu n'atandika okumunnyonnyola akawonvu n'akagga ka bino ebibadde bimutambulirako Richard tomanyi ngeri gye mbadde nkuminsinga mukwano mbadde mpulira nga nkwagala era nga buli nkuloozaako mpulira amajimbi agantakula ku mubiri wakati n'amafumu agantambulira mu misuwa ekikulu nange mbadde natabulwatabulwa nga naye toyagala kumbuulira kituufu kale senga waŋŋamba osanga twayisalidde wamu amagezi anti natya neŋŋamba engeri gy'onjagalamu bw'olimanya ebintu nga bino ogenda kusigala ng'onjagala
Yensonga lwaki olaba ndi naawe naye tobuuza. Banaye Katonda wa buyinza. Mu kiseera kino sikyalina kintu kinsumbuwa kyonna. Kale tugenda kubeera ffenna okuva na leero mpaka gye tulikoyera mpaka ng'omu avudde ku munne. Obuyimba ne butandika yale muyimbi akangamu yensonga nakusemba yegwe wange kinange yensonga lwaki nasalawo okubeera nawe. Baali balina omukwano yaleeseeyo ne buno obukomyawo laavu naye kaakati nga tunnagalya ebiri gya sayidi n'ebiri gya sayidi. Naye nga mu kituufu mu kiseera kino omukwano gwali gumaze okubasinga amaanyi. Bwatyo Katonda bw'ategeka ebintu bingi musobola okuyita mu kubonaabona naye ate nga tomanya ki kigenda kuddirira nkeera. Era ensonga lwaki si kirungi weekubagize mu kaseera nti lwaki yenze. Osanga Katonda aba alina ekintu ky'ayagala kibeere mu maaso eyo. Kakati ne bano ababadde mu mbeera ey'ennaku mu kiseera kino kati bali mu ssanyu n'ebigambo tebakyalina era omuzannyo gwabwe negutandikira nga we gwali mu bitundu biri ebyasooka bye twalaba. Baalinga bagegeenya obuzannyo naye nga tebamanyi naye olw'okuba nti laavu yaliwo nga balaba be bakafulu be bakasinga ono yakasinza essanyu lyali wano. okubye katono banange simalina kumanya mukwano ndi happy. Buli omu yayogera bye yali awulira nga biri ku mutima gwe naye mu kiseera ekyo tewasobola kubaawo bigambo bimala. Owulira nga oba njogere kino oba njogere kiri. Batandika okubaganyamu pulaani wawe bagenda okutandikira. Oba tosooke ku lanki. Nedda naawe nze si lanki teeba. Kaakati n'ateeba. Weekato ne katuuka ku ntandikwa y'enkomerero. Mbadde Vigilage mubeere bulungi. Atakuumira mpeera akuume.